Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa atulaba ku TV yaffe ennungi ekyawandikibwa ky'olunaku lwaffe olunaku olwaleero kiva mu Basessaloniika ekisooka essula ya 5 olunyiri lwa 16 nga lugamba musanyukenga ennaku zonna. Mu nsi mulimu ennaku, mu nsi mulimu ebizibu, mu nsi mulimu ebisoomooza, naye Bayibuli etugambye musanyukenga ennaku zonna. N'olwekyo tokkiriza sitaani muwa bbanga okusoomooza nga kujjako essanyu lyo Mukama lye yakuwa okuyita mwana wa Yesu Kristo yakufiira ku musaalaba Gologoosa. Ekyawandiikibwa ekyo kakibayise mu lunaku. Mukama abawe omukisa. Amannya gange nze Yiga Frank. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Muganda wange mwannyinaze erinnya lya Mukama lyebazibwe kubanga n'enkyena abukeesezza nga tukyali balamu. Tukwebaza Katonda waffe kubanga otulabirira. Nawe mwannyinaze era muganda wange andaba ku 3 ABN nsaba weegatte nange nga twebaza Mukama olw'obulungi bwe, obukuumi bwe n'obugabirizi bwayo ne gituli. Enkyeno akubuuzaako era akulamusa. Amannya nze Waswa Ssentongo, muweereza mu kanisa ya Seventh Adventist Church ewa Kiso, yempeereza ng'omukadde w'ekkanisa. Nze gye muli enkyene eyaleero ku lutimbe luno olugaggadde olwa 3 ABN okugabana ku bigambo entanda ey'olunaku olwaleero. Nga bulijjo enkola yaffe wano ku 3 ABN okubeerako n'ebigambo bye tutandika nabyo olunaku eby'essuubi ate ebitugattako mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Kale n'enkyeno nkukoowoola ojje tuyigire wamu ekigambo kya Mukama. Katuweeyo okusaba n'oluvannyuma tujja kutandika okuyiga. Katwebaze. Katonda kitaffe omutukuvu ataggwaawo, ogulumizibwe Mukama Katonda waffe olw'ekitiibwa kubanga osaanidde. Tukwebaza kubanga n'enkyeno otukuumye nga tuli balamu. Tuleeta mu mikono gyo Mukama abantu bo abalwadde obawonye, abafunye ebizibu bitali bimu Katonda waffe gw'oyingire mu nsonga zaabwe okole ng'ekisa kyo n'okwagala ku bibiri gye tuli. Tubeere mu byonna Mukama ate nga tugenda okuyiga ekigambo kyo tubeerawo okutuyigiriza n'otulunganya mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwannyinaze muganda wange, enkyene ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe gugamba nti omukisa omulala. Ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu Njiri ya Luka essula ya 13. Tugenda kusoma olunyiri olw'omunaana n'olw'omwenda nga wagamba nti Mukama wange guleke mu mwaka guno era ngutemeretemere nguteekeko obusa bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi naye obanga si bwe kityo oligutema. Ebigambo bino byogera omuweereza
Omulimi yali alima mu nnimiro ya mukama we. Mukama we yali yeetamiddwa omutiini guno ogutabala bibala. N'agamba katuguteme gumalira n'okumalira ettaka lyange. Naye omukozi ono yali alima mu nnimiro ne yeegayira mukama we nti guleke. Kale naffe tugenda okuyiga ebigambo bino tulabe okwegayira kuno obanga naffe kwena gwe tukukwatako mu bulamu bwaffe obw'omubiri n'obw'omwoyo. Omuwandiisi agamba nti olw'okuzitowa obuzito bwa kirogulamu 240, Mark yategeera nti yeetaaga okusala ku buzito bwe. Mark yali muzito awukira ng'awera kiro 240, nti era bwe yali azitowa nnyo yategeera nti yeetaaga okusala ku buzito bwe. Ekusooka nsoma lunyiriri olwo lumu nti amawulire malungi nti Mark ekisokedde yategeera nti muzito. Ate bw'ategeera nti muzito yategeera nti obuzito bumususse, n'anoonya amagezi agasobola okumuyamba kusala ku buzito bwe yali alina. Bassebo ne bannyabo, naffe tuzitoowereddwa. Bingi ebituzitooweredde mu bulamu bwaffe obw'omubiri n'obw'omwoyo. Naye simanyi oba naawe omanyi nti ozitoowereddwa. Simanyi oba naawe omanyi nti obuzito bukuyinze, kuba Yesu yatukoola nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange nabawummuza. Katonda emikono gye miggule, alinze abategedde nga Maako bwe yategeera nti kati obuzito bususse obw'omulamuzi, neetaaga okusala amagezi agasala omugejjo n'obuzito bwo. Naffe tulina obuzito bwe tuzitoowereddwamu. Naye Yesu yatusuubiza nti ffe tetujja kugenda mu jjiimu ziri ez'omubiri, naye ejjiimu yaffe ey'omwoyo kugenda ku bigere bya Yesu. Agamba nti yali agezezzaako okusalako kirogulaamu nga ziizo emyaka egyali giyise, naye bwe yagendako mu jjiimu ebyuma ebikolerwako dduyiro 2 biramba ne binyooka omukka olw'okuzitoowerera oba obuzito bwali bugiyinze, obuzito bwa Maaka bwali bubiyinze. Nti era Maaka kwe kutegeera nti okusalako kirogulaamu eziwera 136 ze yali ayagala okusala tekyali tekigenda kuba kyangu, era kyali kyakumutwalira obudde buwanvu. Nti naye okutandika n'ekitonotono yatandika mpola mpola ng'agenda asalako nga bwe yasobolanga, era kyasobozesa Maaka okusalangako gulaamu nga ziizo buli kiseera. Kaakano we twogerera Maaka ono asobola okudduka n'okusotta eggaali mu mpaka z'obugaali kye yali tasobola emyaka mitono egiyise. Nti Maaka yategeera nti waliwo obwetaavu obw'okusala ku buzito bwe yali alina, era n'addukira mu jjiimu. Naye mbategeezeza nti jjiimu yaffe si yakusitula byuma, naye jjiimu yaffe nga tuzitoowereddwa ye Yesu Kristo. Buli lw'owulira ng'ozitoowereddwa, abantu ensi bw'ezitoowererwa balowooza kwejja mu bulamu bwa nsi, balowooza ku kwetuga, balowooza kola. Naye Bayibuli yaffe etutegeeza nti ffe bonna abakooye era abazitoowereddwa tugende eri Yesu Kristo, ajja tuwewula, ajja tutikkula ebyo tuzitoowerera. Maaka ono batugambye nti naye bwe yamanyanga ebya jjiimu bigaanye, bwe yalinnya ku byuma 2 kwe baddukira mu jjiimu, byanyooka bunyoosi ng'obuzito bwa Maaka buyinze. Nti yava asala amagezi, nti n'atandika okwesalira amagezi mpola mpola, agende nga asalako mpola mpola, kuba yali alina ekirooto kya kusala kirogulaamu 36 omulundi gumu, naye abaana tijja kusobola. N'atandika okwewa, n'atandika okusalawo agende ng'asalako mpola 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 mpola, era yatuuka ku kiruubirirwa kye. Manyi baganda baffe gye bali abakkiriza Kristo naye nga balina ebibazitooweredde. Waliwo omwami omu yali annyumiza emboozi nti yakkiriza Kristo naye ng'obuzibu bwe bwali bwakunywa sigala.
yalwanagana n'essigala naye agamba yatwala emyaka egiwera 5 okusobola okuwangula sigala. Newankubadde nga wegye bali abamugamba nti bamuvako naye yakizanga nga okumuvaako omulundi ogumu kyali kizibu era yagendanga asala mpola paka lwe yatuukira ddala kussa nga sigala amuvuddeko. Nti waliwo ebituzitoowerera nga si byangu byakujjako mulundi gumu. Maako neyalowooza nti bw'anaagenda mu jimu njagala kusala kilo 136 jazisala mulundi gumu naye yakizuula nga tekijja kusoboka. N'agenda ng'asala mpola. Naffe waliwo toggwamu maanyi olw'okubanga byowadde olowooza okumaliriza mu amangu ddala mulundi ogumu tebisobose. Genda ng'osala mpola. Ne mu bulamu waffe obw'omubiri bwe kityo nti waliwo ebintu nga tosobola bikola lumu nga binene bisukka amaanyi go n'obusobozi. Naye genda ng'okolako mpola. Maaka bw'atyo bwe yategeera ekyo nti asobola okukikola naye ng'akoze mpola batugambye nti olwaleero asobola okudduka n'okusota akagaali mu mpaka z'obugaali yali tasobola kukola mu biseera biri ebiyise. Naye agamba nti ekyali ekikulu mu buwanguzi bwa Maaka okusobola okusala ku buzito bwe kyali bugumiikiriza. Awatali bugumiikiriza Maaka oboolyawo yandibadde yabivaako dda nga talabawo njawulo yonna. Ebintu ebimu gamba ng'okusala obuzito obuweza kilogulaamu 136 bitwala obudde. Ssebo ne nnyabo ampuliriza era ndaba nsaba okutegeeza nti okusala omugejjo naffe ogw'ebyomwoyo nga bwe mbategeeza oluganda oli nti olumu byetaaga obugumiikiriza naye toggwangamu ssuubi olw'okubanga gwe ekiseera ky'obadde olowooza oba abalala kyebadde balowooza nga kiweddeko nga obuzito bukyagaanye. Mpola bw'obanga ddala weewaddeyo ng'omaliridde obuzito bwo bujja kuvaawo. Obugumiikiriza. Okugumiikiriza kibala kya mwoyo, Bayibuli ekitutegeeza. Ekibala eky'omwoyo ekyo kikulu nnyo mu bulamu bwaffe bw'Ekikristaayo okugumiikiriza. Tebagumiikiriza birungi nno. Buli kintu kye bagamba nti okukigumiikiriza kitegeeza kiba kibi. N'olwekyo okugumiikiriza kiba ekibala eky'omwoyo kubanga ffe tetusobola kugumiikiriza bubi bwa bannaffe. Naye Mukama waffe yeebazibwe nti atugumiikiriza. Agambye nti awo nno kikulu okujjukira nti Katonda mugumiikiriza. Amiina. Agumiikiriza abaana be oluusi nga beesittadde mu kkubo lyabwe erigenda mu ggulu. Era Katonda mugumiikiriza n'eri ababi. Bassebo ne bannyabo Katonda mugumiikiriza. Temwerabira omutwe gwaffe gwatugambye nti omukisa omulala. Ti Mukama w'ennimiro nannyini ennimiro eno nga yeenyiiddwa omuti guno gwali tegubala bibala omutiini naye nga gumala ettaka lye gulinuunamu ebigimusa na biringa ebyo agamba nti tugutemewo. Ti naye omukozi ono bwe yamwegayirira nti Mukama wange guleke mu mwaka gumwera ngutemeretemere nguteekeko obusa ti bwe gulibala ebibala mu oluvannyuma kirungi naye obanga si bwe kityo oligutema. Ti Mukama w'ennimiro eno yawuliriza okusaba kw'omulimi kw'omukozi ono era omuti guno n'agwongerayo omwaka omulala. Naffe bwe tutyo Katonda waffe bw'atugumiikiriza ssebo ne nnyaba ndaba era mpuliriza ti Katonda waffe atugumiikiriza nti agumiikiriza abaana be oluusi nga beesittadde mu kkubo lyabwe erigenda mu ggulu. Tumanyi okwesitta, tumanyi okuwuguka ne tuva ku mulamwa ne tukola ebitali bya butuukirivu. Ate nno ffe olumu tubikola nga tubitegeredde nti naye kino kyenkola si kya butuukirivu naye ne tumalira ne tukikola. Saba naawe ofumiitirizeemu ojjukire ku by'obadde okola ebitali bya butuukirivu naye Katonda n'akugumiikiriza. Kubanga Bayibuli etutegeeza nti empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo. Kitegeeza nti bwe nkola ekibi
ekiddira kuba kufa. Naye ngozzo oyonoona nga nze nnyonoona naye nalwaliro nkyali mulamu kubanga Katonda atugumiikiriza. Katonda waffe atugamba ye tasanyukira muntu yenna kuzikirira kufiira mu byonoono bye. Kyava atugumiikiriza tutuuke ku kwenenya okw'amazima. Katonda waffe atugambye omuwandiisi nti agumiikiriza era mugumiikiriza n'eri ababi. Yesu yayigiriza olugero omulimi w'omutiini we yayagalirwa okutemawo omutiini olw'obutabala bibala. Kyokka omukozi we n'amusaba bw'abanga asobola agutemeretemere, aguteekeko obusa, aguweeyo omukisa omulala. Mwannyinaze muganda wange andaba. Mukama agamba nti ffe miti, ffe matabi, yegwe muti ffe tuli matabi, kitaffe ali mu ggulu ye nannyini nnimiro. Nti bw'azze okutunula ku matabi agali ku muti n'atalabako bibala. Gwe ng'oli ttabi. Katonda waffe bw'ajja okutunula ku ggwe ttabi gwe alabako ebibala. Bwe yajja omwaka 2020 yalabako ebibala. Bwe yajja 2021 yabalabako ebibala. Naye nzikiriza nti waliwo omulimi eyamwegayirira nti omuti guno guwongereyo omwaka omulala gumu era. Muganda wange gwe guno omwaka gwe tulimu. Mukama akuwadde omukisa omulala gwe nange okukomawo okulowooza ku makubo gaffe, okutereeza entambula zange. Atuyita kubanga agambye nti atuwaddeyo omukisa omulala nga bwe yawa omutiini guli, nti bagutemeretemere baguteekeko obusa. Ebijimusa eby'omwoyo kye kigambo kino kye tugabanako olwaleero muganda wange era mwannyinaze. Ndi Katonda ali mu process ekutemeratemera n'okuteekako obusa. Kale ne 2022 bw'anaggwako bw'anaabanga gwaka gyakebere obanga guliko ebiki ibala. Naye atugambye oli omulimi naye agambye nti bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi, naye oba si bwe kityo oligutema. Mwannyinaze ng'okutemebwa tekunnatuuka. Nsaba osala amagezi agabala ebibala kubanga Katonda waffe newankubadde mugumiikiriza naye ekiseera kigenda kutuuka okugumiikiriza kwe nakwe kukome. Jjukira ayogera eri mu Lubereberye 6:3 nti omwoyo gwange teguwakane na muntu bbanga lyonna. Tajja kubeerawo Katonda ng'awakana naawe nange ebbanga lyonna. Ekiseera kigenda kutuuka. Bayibuli etugamba nti agambe nti kiwedde. Nga bwe yayogera kiwedde ng'amaze okutonda byonna mu Lubereberye, addamu okwogera nti kiwedde ng'ali ku musaalaba nga missoni y'okulokola omwana w'omuntu ewedde, n'agamba nti ekyokulokola omuntu kiwedde. Naye kaakano ng'akyali ku ntebe etuwolereza ekiseera kiginaatera okutuuka, agambye nti n'ekiseera eky'okuwolereza omwana w'omuntu mu maaso ga Kitange kikoze kitya? Kiwedde. Olwo nno omukunguzi ajje akebere ku buli ttabi na ku buli mutiini oba nga kuliko ebibala. Katonda ng'akyatugumiikiriza, kikulu nnyo okukozesa ekiseera ky'okugumiikiriza nga tukikozesa n'amagezi. Omuwandiisi ono agamba nti Katonda atuwaayo omukisa omulala okweteekerateekera obulamu obutaggwaawo. Mu kifo ky'okusuula ewabbali abo abalabika ng'abatalibala bibala olw'ekitiibwa kye, Katonda wa kisa ng'afuba ku lw'ababi okubakomyawo gy'ali. Obubaka buno bwonna twebaza Mukama olw'omukutu guno gwa 3ABN gwakozesa okuleeta obubaka obugezaako kutukomyawo ffe ababi abaabula, ng'atutemeratemera atuteekako ebijimusa tubale ebibala. Si lwakuba nti yayagala okufunamu, naye ate nze nfunamu mu bibala by'embala. Kale agambye nti Katonda afuba ku lw'ababi
okubakomyawo gyali. Agambye wano omuwandiisi nti omulimi eyalaba obusaanyi obulidde kumpi okumalawo ekikolo kyonna eky'entula nga buleseeko butiititi bwokka, yatandika mpola okukiddaabiriza n'obwegendereza wakati mu bugumiikiriza okutuusa lwe kyaddayo okutereera. Oluvannyuma kyabala okusinga ebibala byonna ebyali mu nnimiro. Nti waliwo omulimi yali asimbye entula ze, nti naye ne wabeerawo ekikolo ekimu eky'entula kye yasanga ng'obusaanyi bukiridde kyonna, kyosigaddewo butiititi bwokka. Naye teyakikuula, teyakitema. Bwe yasalawo mpola mpola n'akitandika okukiddaabiriza n'obwegendereza wakati mu bugumiikiriza. Manyi naawe oyinza okuba oyina emiti gy'entula gy'olaba egiriiriddwa nga gisigadde butittiriri, naye omuwandiisi atugambye kitugwanidde okugigumiikiriza n'okugiddaabiriza mpola mpola. Baganda baffe be tulowooza era be tulaba ng'abaliiriddwa obusaanyi, tugwanidde okubaddaabiriza mu kwagala naye ne mu kugumiikiriza. Naye agambye nti oluvannyuma lw'okukola ebyo, ekikolo kino eky'omutula nti kyabala okusinga ebibala byonna ebyali mu nnimiro. Bwe nsoma wano nzijukira muganda waffe Pawulo eyali yabula ng'akozesebwa omubi okuyigganya ekkanisa ya Mukama. Mulaba nga naye alinga muti guno ogw'entula ogwali guliiriddwa nga gusigadde butittiriri, nti naye Mukama Katonda n'amulaba, n'amuleeta, n'amulabirira, n'amuddaabiriza, n'amukolamu omulimu, nti ate n'abala ebibala kumpi okusinga emiti gyonna egyali mu nnimiro. N'olwekyo muganda wange era mwannyinaze agambye nti nga tonnakuula, nga ye bw'ataba tannakuula n'asooka alabirira, naffe kitugwanira okusooka okuddaabiriza n'okulabirira. Egyo gy'emiti gy'entula gye tulabanga egiriiriddwa obusaanyi okumalawo. Essuubi liba likyaliwo, ffe tulowooza nti teririiwo, naye Katonda atulaga nti watali ssuubi, tewali muntu watuuka nduga nti kati essuubi likoze litya, liwedde okujjako nga ye yennyini yamaliridde obutakomawo eri Katonda, naye omukisa guba gukyaliwo. Amaliriza nga nti wadde nga tetwandyagadde kuzannyisa ku bugumiikiriza bwa Katonda, kirungi okumanya nti ali wamu n'abaana be ng'abawalula okubakomyawo. Nti ebigambo bino lwaki agambye bw'ati nti ebigambo bino olumu bwe tubyogera nti Katonda wa kisa, wa kugumiikiriza, abalala ate baagala kuzannyira buzannyizi mu kisa kya Katonda kukifuula kyajjenjero na kyakuzannyiramu. Naye agambye bino tebiwandiikiddwa lwa kuzannyisa bugumiikiriza bwa Katonda, wabula lwakuba nti kirungi okumanya nti ali wamu n'abaana be ng'abawalula okubakomyawo. Amaliriza agamba nti ali wamu naffe era akolera mu ffe wakati mu kwagala n'obugumiikiriza ng'atukuza okweteekerateekera obulamu obutaggwaawo, ng'atukuza nti Katonda waffe atuteekateeka, atulabirira, atukuze, atuteekereteekere obulamu obutaggwaawo. Omukisa omulala gwatuwadde muganda wange ne mwannyinaze gwakweteekerateekera bulamu butaggwaawo. Omukisa gwakuddiza si gwakwongera kunoonya byansi eno, naye yagamba nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda. Katonda ng'akuddiza omukisa ogwokubiri, ng'akuwadde omukisa omulala, nkusaba muganda wange ne mwannyinaze ogukozese okunoonya obutuukirivu, ogukozese okunoonya amakubo g'agedda ge tuba tutambuliramu kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Oli mulungi Katonda kitaffe omwagalwa, kubanga otuyigiriza ebigambo bye ebyokwagala era ebyekisa n'enkyene eya leero. Tukwebaza kubanga watuwa omukisa ogwokubiri, kubanga okuva lwe twayonoona okuyita mu bajjajjaffe empeera yaffe kwali kufa,
naye n'otuddiza omukisa ogwokubiri okulongoosa enkolagana zaffe naawe. Naffe ng'abantu ab'omulembe guno bulijjo tukwonoona, naye n'otulekawo kubanga gwe tusanyukira muntu yenna kuzikira mu byonoono. Nkwebaza Mukama Katonda waffe olw'okwagala okwo, nkwebaza olw'omukisa ogwo ogwokubiri gw'otuwa bulijjo. Naye ate nkusaba otuyigirize Mukama gukozesa obulungi, guleme okubeerawo nga kubeera mujuliro ow'okutusingisa omusango. Naye omukisa ogwo gw'otuwadde ogwokubiri kagubeere ogw'okutuyamba okutereeza enkolagana zaffe naawe, tusobole okutambula nga bw'oyagala, tusikire obulamu obutaggwaawo. Teeka abaddu bo n'abazaana b'emikono gyo Mukama Katonda waffe, nga tugenda okufuluma okukola emirimu gyaffe, okutandika okukola emirimu gyaffe olunaku olwaleero. Omukisa gwo kagutukulembere, obukumbi bwo kabutubeereko, omubi ng'ateesa otukola obi obeerewo okutulwanira n'otuwangulira. Otusabe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.